BBS telefina y'obwakabaka Buganda kubuza kwonna gy'osinza otwala amakya g'olunaku olwaleero olw'ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwa Juni omuganda guyita Ssebaseka omwaka gwa Mukama waffe 2023. Lunaku olusookedde ddala kasookedde okuva ku lunaku olwa bajeti eyasomeddwa olunaku olwajjo oba bajeti y'omwaka gw'ebyesimbi omujja eyasomeddwa olunaku olwajjo. Eno nno gavumenti gyesinziirako okutambuza eggwanga era ebintu ebisinga naffe mu kutambuza obulamu gye tuyimirirako okusinziira ku bakulu engeri gye babeera batuteekeddeteekeddemu. N'olwekyo abeera kaseera kakwerwanako okulaba nti naawe oganyulwa mu ekyo ekyasomeddwa olunaku lwajjo okusobola okulaba nti tosigalira mabega mu mbeera zo ng'omuntu. Nze Robert Nestor Kayongo akadde kano tubawo ku Lwokutaano tuba tugenda kubeera ne Centenary Bank baakayo omuntu wa bulijjo nga batuyitiratira mu nteekateeka ez'enjawulo ze balina kuza okulaba nga bongera okukukulaakulanya ate n'okutambula naawe naddala mu ekiseera kino nga bali mu bikujjuko eby'okuweza emyaka 4 kasookedde nga banka eno etandikibwawo ekulidde ddala okubeera nti kati ye banka namba 2 mwezi ezisinga okubeera ensajja wano mu ggwanga nga esajja kudde neeva ne mu Uganda neetuuka ne mu mawanga ag'enjawulo nga bwe tujja okubiwulira. Tugenda kubeera tulina n'abakulu okuva mu Centenary Bank ne batuyitiratira mu nsonga ezala tulina Haji Chanika Abdul Nsibambi omuzira ngongi esebo asaba obuze kubalayo webala nnyo okuddamu okutukyaza wano mukulu Nestor Kayongo. Amanya erinnya eryange Abdul Chanika Nsibambi manager housing business Centenary Bank nga ffe tukulira ebyokukola essente ez'abantu abawansi ze tuyita microfinance abantu baffe abawansi era looni eno ey'okusomesa okuwa school fees n'okugulira abaana ebyetaagisa ku masomero era nayo eri mu section yaffe gye tugenda okwogerako. Sebo webale nnyo webalire ddala. Nga ndetandika ntegeeza nti olunaku lwajjo gavumenti yasomye embalirira y'omwaka gw'ebyesimbi omujja 2023-2024 yagidde mu kiseera nga abazadde bali mu keetalo kakuza abaana ku ssomero wakati oba oliawo mu byefuna ebitanaba kuddawo bulungi kupiikina bulungi okuva twava mu covid wadde nga bannayuganda bagezezaako okukola. Omuzadde Centenary Bank kimwe bamu ku bakasitoma bammwe abangi bakasitoma bammwe bazadde era baweerera abaana balina amasomero. Omuzadde waliwo abakyali n'abaana nga bakyatudde nawaka akadde kano. Kituufu ddala. Mubatunuulidde mutya akadde kano okulaba nga mubakwasizaako abaana okusobola okusoma. Mukulu Kayongo nkwebaza nti okuva lwe twalabikira ku BBS telefina TV yaffe abantu bajjumbidde looni eno ey'okusomesa abaana nekitegeeza nti batugoberera era nti enkola eno nnungi egasizza abantu naye nga bw'ogambye nti kituufu ne bajeti yasomeddwa era kati nga essira liri lya kusomesa baana baffe skilling Ugandans itegeeza kusomesa mwana kakati omuzadde yenna olina okumanya nti omwana kati ekijja omuyamba mu maaso eyo kumusomesa ate si kumusomesa busomesa bafune amasomo ago ag'omutwe kubanga era ekyo kikulu nnyo. Kale nga bw'ogambye nti abazadde bakyalina abaana awaka era amasomero agamu teganaba kujjula. Juzi nali nsomawo ne bagamba amasomero agamu abaana hafu tebanaba kukomawo. Abamu beegayirira bwegayirizi abaana baabwe bagende ku ssomero abalala basasuddeko ebitundu ate abalala ebyetaagisa tebinaba kuggwayo. Kati abaana engeri gye bakusoma ebintu by'emikono eby'omutwe basaba ne kompyuta sebo kati omwana alina okubeera ne laptop. Kakati ogenda okulaba nti omuzadde oluusi akasente kaba kangi nnyo kyova olaba ffe twateekawo Cent Education Loan. N'olwekyo mbasaba monna wenawe muli mutuukirire amatabi gaffe ng'omukulu bw'agambye amatabi gaffe gonna we gali ffe tusinza kati amatabi mu Uganda mwonna ate wadde ettabi tekuli kumpi genda awali agenti waffe wonna bajja kukukolako oggulewo akawunti ate oteekemu n'okusabako osobole okwanguyirwa kubanga ffe looni mu nnaku 3-5 eba ewedde ng'omuntu bawusasula ng'omwana we asoma ate nga gw'osigala weeyiya nga bwe tugamba ng'okola mpola mpola n'oleme kujja ssente zo mu school fees oba kasooli bw'oleme kumutundira ku musiri. Ebiseera ebimu abantu kasooli bamutundira ku musiri mwana we kati enaku zino ebitundu ebimu kasooli atandise okuweeka. Oyinza okusanga omuntu omusiri guli awo naye ng'akuumira balala kubanga yagutunda dda omusiri gwa nsawo 10 ku ssomero abaana basome kasooli bwakula essomero lino ne kasooli naye ng'otunze ensawo 2 ze bajjeemu
kubisamu ebitundu nga bisatu mu ate tukyasobola mugamba ssebo nti ate ntubidde magana nedda gundi sente wazitwala. Kale tubasaba mujjumbire ate tubasasuza mu nsasula ejja mu nnyingi zaayo. Tetukuleega kyovula amasomero nago gatweyunidde omuntu osasula buli ttaamu. Bw'oba oli mulimu tugamba nti ogenda kungula ddi. Bw'oba olina bizinesi yo oluvannyuma lw'emyaka 3 nga lwekuwa oba oli tugamba gusasula oluvannyuma lw'emyezi 3 olyoka osasule. Kale tubakubiriza bannange temudduka banka ya muntu awola obulungi ataagumiikiriza. Omulabi waffe ali eyo waliwo abazadde abamu nga oba oliawo yakuŋŋaanya emaali mu luwummula n'agiteekawo akadde kano nga tennatambula akyalina abaana mu dduuka oba ku mudaala batunda emaali eyo eggwewo omwana asobole okudda ku ssomero. Kati mulinga bagezaako okumugamba nti tokwata ku ssente ezo eza bizinesi jangu tukuwe ssente wemalize tumamale osasule empolapola nga zizze naye ngaomwana zikaze ku ssomero. Omuzadde batuukako ati era biki byeyeetaaga okujja nabyo waba wakujja. Abasinga bakati balina akawunti naye bw'oba tonnaba kugulawo akawunti tukusaba oggulewo akawunti. Kyetugambye nti tuukirira ba agenti baffe bonna we bali buli bwemu tulinawo agenti oggulewo akawunti yo ate oteekemu n'okusaba kwo ng'osaba loan gye tuyita Center Education Loan. Ate mwana wattu kati twagyongedde mutwalabye nti obwetaavu bw'amaanyi kubanga ebyetaagisa school fees zeeyongedde ebintu kugambye abantu beetaaga laptop kati twayongedde ku bukadde 10 kubanga omuntu ayinza okubeera n'abaana ba university 3 ayinayo n'aba secondary kati ogenda okulaba nga obukadde 5 mwana wattu tebukyamala. Kale twayongeddemu nti kati omuntu paka ku bukadde 10 ate okusasula paka mwaka mulamba. Naye ate bw'oba olinawo embeera nga tejja mu ntegeka eyo gye tulina era tutuukirire naawe twogere naawe. N'olwekyo omuntu yenna ng'olina bizinensi yo bambi bizinensi capital musaayi buli lwokendeeza omusaayi capital n'omukendeeza kiringa nga gwe kati omusaayi bwe gukuggwamu nga gwe bagamba nti bakusiibula. N'olwekyo tokwata mu capital kulaba nti bakasitoma abo bajja ate nga tolina bintu genda ofune kalooni kano ate otusasula empola ng'ate ne bizinensi nayo yeeyongera bulungi. Amanyi taamu eno ey'okubiri eno abaana gye batandise mpanvu ng'ogyeko okubeera empanvu teekateeka ba candidate classes P7 senior 4 senior 6 nga tuli mu layini eyo okusobola okulaba nga batula ebizibu byabwe byakamalirizo mu taamu ey'okusatu naddala aba senior 4 bo taamu yaabwe ey'okusatu kupya obeera tebalina ebeera nyimpi kati bo ebiseera byabwe byaweddeyo dda kati ab'amasomero baspendinga nnyo mu kiseera kino weesanga nga kati eggwanga lyagenda mu sciences balina okugula ebikozesebwa abaana okusobola okukola ebya practicals abaana okusobola okukola practicals n'okuziyita bo mubayambye mutya kuba olwo kati akadde kana abazadde nga bagambye abamu tebanazza abaana ku masomero abamu baleese bitundu naye ate taamu etambula abaana balina okusoma ebyetaagisa birina okubeerawo abasomesa balina okusasulwa emmere erina okubeerawo abaana balina okulya emmere. Ow'essomero omutunuulidde mutya? Ow'essomero era amasomero be ba clients baffe abasinga obungi kubanga toyinza butadduukira mukulu wa ssomero kubanga essomero bitaba ne byetaagisa okusoma kusannyalala ate nga betugambye nti abazadde oluusi ssente bazeeterawo omulundi ogumu oba oluusi n'abazadde baba tebasasula kubanga tugambe nga mu holiday tewaba kusasula ate ng'essomero ebyetaagisa biba bigenda mu maaso. N'olwekyo amasomero nago tugawola ate okugawola nga tewali musingo kubanga tumanyi nti ow'essomero school fees sente zijja kujja. Kale tukuwola ntugamba nti sente abaana bana baleese ng'okola ki ng'osasula. Ogamba ow'essomero teetaaga kuleeta kyapa kya ssomero. Gamba omusingo gwe be baana okubira kasita obanga fees bano bateeke mu banka ate tugamba nti tuzikwate tulabe ennyingi zaayo. Tumanyi nti mukulu Kayonga ayina essomero taamu akuŋŋaanya obukadde 5 kati ng'oŋŋamba nti abaye njagala y'akawunga biki ebyetaagisa bukadde 10 tujja bukuwa nga tewali musingo kubanga ennyingi zaayo tukola ki tugiraba. Lwaki twagala nnyo okulaba ennyingi zaayo? Obusobozi bwo kikulu nnyo. Omanyi tetukuwa ssente zino ate kutwala ssomero twagala tukuwe ssente ate zitaakukalubire mu kukola ki mu nsasula. Kyova olaba tubakubiriza nti amasomero mukubirize nnyo abaana bammwe basasulire mu banka mukubirize nnyo bazadde bammwe basasulire mu banka esobole okukutegeera esobole okukuwa
kwegamba sente ze weetaaga essomero litambule bulungi. Kwegamba essomero ng'ali eyo nga alinamu obuzibuzi oba ng'atera okubusanga naye ng'abaana tebasasula sente mu Central Bank ekyo ekiseera agenda agulewo akawunti bakasiti zitandika okufulumeza Central Bank so ati aganulwa mu kiseera nga kino. Ekyo kya muwendo nnyo omukulu Kayongo kubanga ate naye ng'omukulu w'essomero kimuyamba okulaba nti sente ze azikwata bulungi. Ekisinza okusula bizinensi zaffe kwe kubeera nga essente zaffe tuzisaasaanya mu ngeri gye tutategeeramu. Omuntu omanya sente ze engeri gye ziyingira ate oba ozikuuma nti sente ze bagabira awo bwe bati tomanya na sente bwe zitambula ne sente bwe zikuŋŋaana mumanya nti nina sente bwe ziti ngenda kusaasaanya sente bwe ziti osobola okukola n'embalirira entuufu ate tezibulaŋŋana mwana wattu kubanga oba ogenda okuzijja ng'olina ky'ogenda okukola naye sente no gye baweeredde ku ssomero eyo tebuze woowe zibulira muzenva. Kale tubakubiriza abazadde amasomero nti mugulewo accounts zammwe ate ne Ministry of Education mwana wattu era kyetaago essomero okubeera n'account kubanga bamanya nti abaddukanya essomero ne baddukanya mu ngeri entuufu. N'olwekyo tubakubiriza nti mukubirize abazadde bammwe n'ababbaasa kubanga eno section y'ababbaasa ba embracinga okugulawo account ate account no ziri digitally connected omuntu osobola kusasula ne ku ssimu tulina sente mobile n'okozesa sente mobile n'ojja sente ku account yo n'otekamu kodi y'omwana n'osasula nikati ate bwe bajja okusasula tekyetaagisa na school fees manya na bank slips kasobera ne namba y'omwana y'essomero ng'ogenda njala kusasula school fees nga batekamu enamba ng'amanya gonna gajja Abudu Kyanika Kawempe Muslim Secondary School wakyakuna asasula sente bwe ziti. Kale ensasula yayongedde okukola ki okulongooka kati n'olwekyo kye tubasaba nti amasomero abaana basasulire mu banka zisobole okubayamba obulungi muleme kwegayirira. Twogedde ku muzadde n'omuyizi twogedde ku nannyini ssomero naye omusomesa akola ku ssomero abeerayo full time naye yeetaaga naye okubaako kyeyekolerako okukyusa ku bulamu. Twalaba mu covid be bamu ku basinga okukosebwa ennyo naye omusaala gwe agufunira essomero abaana basasulira mu Central Bank naye oba oli awo omusaala baguteeka mu Central Bank. Omusomesa ono mwamulowoozaako? Omusomesa kintu kikulu nnyo gye tuli kubanga era bakirani afe abasinga basomesa mwana wattu era bwe tunuulira loans tugaba eza salary loans loan ez'abafunyi b'emisaala era abasomesa be basinga okufuna sente. Kale n'olwekyo abasomesa kye tusaba amasomero nti abasomesa bammwe especially private schools abaana abasomesa babasasulire mu banka kubanga babasasulira mu banka ne tugera ennyingiza yaabwe bambi bafuna obuzibu bwonna obwa sente kuba nabo balina school fees problem kubanga omuntu ayinza okuba nga asomesa buddo naye ng'omwana ayinza obutasomera buddo omwana tasobola kumusomeseza buddo okukakana nga asomedde mu ssomero tategeera kati omusomesa oyo ayina maanyi ki agasomesa abaana ababo ng'ababe oba bali mu ssomero eri atategeera kubanga alaba bano balina bright future gyawa abaana naye ate ababe tamanyi babagobye batudde waka kyenyini. N'olwekyo tusaba amasomero abasomesa go gavumenti lyotteeka babasasulira mu banka naye private schools oluusi abamu bagenda ne babawubwisa namugamba itake wa baasa kubaffe ebya. N'olwekyo tusaba omusomesa oyo akasente ako k'omuwa bambi banka eyinza okusinziirako nemuwa sente ate nnyingi n'asasula mpola mpola kuba fonna bonna abafunyi ab'omusaala tosobola kusonda musaala kumala bbanga naye bw'obanga ofunye okwewola omusaala ne gusasula mpola bambi oyinza okusomesa abaana oyinza okugula ennyumba gye weetaaga oba okugula ekibanja kye weetaaga oyinza okutandikawo ka bizinensi akalala naye ng'omusaala gwo gwe gukola ki gwe gukweyimirira todduka kasita obanga gw'oli mukozi mulungi nga gwe booli wano ku BBS omanya nti Centenary ennaku z'omwezi bwe ziti eyo bagisootinze naye olina okulaba nti sente gy'ogireetedde kyo kigikoze oba ka bizinensi olina okulaba ng'akola ki nga katambula teweewola bwewozi kugenda ekyo kyensaba kyokka omuntu buli weewola manya ki mugaso ki gwe weewolera sente zigenda kuvaayo essente neewole n'ofunamu ekyomugaso teziruma essente eziruma kwe kwewola n'otabaamu kyokola buli wotuna nogaa sente zino nazikolamu nti naye katugambe bw'oba ofunye sente n'ogula ploti y'ettaka toyinza kwenyiwa buli lwogitunulako oba ogamba omulimu guno gwampa ploti eno
akadde katutwala naye tetuyinza kubanga tetwogedde ku basuubuzi wadde nga abaana twogedde ku baana okudda ku masomero budget yino etandise omusuubuzi buli budget wejjejja n'ebipya setinale omusuubuzi mutunuulidde mutya kipya ki kye mulina okulaba nti mu financial yeeno tugenda otutuuka mu gw'omukaaga omwaka ogujja nga alina kyatulako nagamba ino setinale naddala nga tuli mu bikujjuko by'emyaka weebale nnyo mukulu Kayongo abasuubuzi tubatwala nga kintu kikulu ddala be bayimirizaawo eggwanga lino kuba abo bizinensi buno obutonotono buwadde abantu baffe emirimu abantu abasinga mwe bakola kale tuba bo bwe mulama gwennyini lwaki Centenary yatandikawo okuwa ssente abantu baffe abawansi abaddukanya bizinensi obutonotono omukyala atunda enva mu katale owa boda abo baklayenti baffe tubasaba bannange mugire Centenary Bank tuwolera ddala okuva ku mitwalo 10 katugambe wadde tukulaakulanye ne tulabanga tuli banene nga bw'otwogeddeko tetuvanga ku muntu wa wansi kuba yatufudde kikye tuli ate gwe mulamwa gwaffe era nga tukulaakulanya emyaka 4 twenumirizaamu nti tusobodde okukwata ku muntu munnayuganda eyali tasobola genda mu banka yonna n'olwekyo tugamba nti omuntu wa wansi yenna aba bizinesi entonotono ab'obukolero mujje eri Centenary Bank mugulewo akawunti musobole okwongera ssente mu bizinesi bwammwe microfinance loan yaffe kategendera paka ku bukadde 5 lwaki twajongera twagenda okulaba abantu bakulaakulanye mwana wattu omuntu yajeyanga emitwalo 10 katagala bukadde 3 ate tumugamba eneekoma ku ssente bwe ziti kyovala twayongeddemu kati ekumerera ku bukadde 5 ate emyaka osobola kusakula paka ku myaka 5 yinza ogamba owa bizinensi ate ng'egyo emyaka mingi nedda ayinza okugula katugambe aguze ekyuma aguze ekyuma ekisa katugambe aguze miiru esa kakati ate emiiru eyo egenda kubeera ya myaka mingi ng'ogikozesa ate bw'ogula miiru eyo ate oyinza kwetaaga n'ogulayo kasooli gw'onooteeka mu miiru kale kyovala tuyinza oga nti miiru eguze sente nyingi bwe nakuwa ebbanga ettono installment egenda kubeera nnene nnyo ojja kulemererwa naye olwokuba nti miiru ya myaka mingi tukuwadde paka myaka 5 naye bw'oba ofunye sente za kusuubula tukubiriza nti sasula mu mwaka gumu myaka 2 kubanga sente z'okusuubula tezeetaaga kubeera nazo bbanga ddene kale myaka 5 abagenda mu myaka 5 be bano banguze ekyuma be bano nyongeddeko ku kataka nga ziyizza kanguleyo ku kataka oyo tumugamba kubanga ettaka lya myaka mingi omuntu bw'omuteekako ezizende zettako zisasulira mu kiseera ekitono akaluubirirwa n'olwekyo kyobola omwaka akabanga akakola ki akawerako kyenkulaze nti looni zino zibeerawo naye piriyodi gy'osaba naawe ng'osaba piriyodi gisabe okusinziira ku kyokoze kale nga school fees olwo atugamba ekoma ku mwaka ogwo kuba tumanyi n'omwaka oguddako ojja kwetaaga fees akadde katutwala naye twogere ku muvubuka waliwo ye nga tajja kusobola kukuŋŋaanya ssente ezo ezigula ekyuma ekyo tajja kusobola kukuŋŋaanya ssente si mugazi nnyo mu byefuna tanagaziwa mumutunulidde mukyamira kikange eno abavubuka tuyina looni ez'abavubuka ffe nga Centenary Bank ffe banka eyeewaayo okuwola abavubuka okuva ssente z'abavubuka zezajja nga teziriiko musingo essente ezo zeetaaga bayima ofuna abayima 2 teweetaaga musingo bakyapa obaki kasita ofuna abayima 2 pozi n'okulaba nti olina omulimu gwo gw'okola oguyingiza ssente oli mu katale ovuga bodaboda era ssebo kankwate n'omukisa guno okugamba nti aba bodaboda bonna looni za bodaboda twazizaawo omuvubuka agula boda nga boda ate gwe musingo n'agivuga n'asasula n'asigaza boda ye ng'ate agireese empya kubanga tukwatagana ne kampuni eziyingiza bodaboda mu ggwanga abavubuka abasinga bavuga bodaboda ez'abagagga mwana wattu kubuwanana naye looni eza Centenary Bank ez'abavubuka sente nnungi boda agifunira ku sente mmeka eboda kati ziringidde obukadde 5 zigenze zeeyongera naye tugamba nti baba alinawo wakira akakadde kamu ffe tumwongereko obukadde 4 afune boda nga ye eri mu mannya ge era bw'amala okusasula era esigala ye
ate bannange bansanyusizza akadde lwakuba katuweddeko naye abamu bafunyemu tibavudde mu kugula boda ne beegulira n'ettaka ne bakulaakulana nga tumaliriza mu dakiika seconds nga zizo tusiibule eddeeni ne bakasitoma abo mu myaka 4 bikujjuko bino tubisizaawo tugende. Bannange abawuliriza tubeebaza okuba nti muwagidde Centenary bank eyaffe, bank eya muntu wa bulijjo, ate bank ey'Abannayuganda gye twetandikira. Mwe mutufudde ki kye tuli, ate era tetuva ku mulamu okulaba nga tubaweereza, era twongedde okugaziwa ne tweyongerayo. Mukulu Kayongo bwe yagambye tuli Malawi naye nga mmwe maanyi gaffe, n'olwekyo tubakubiriza mujje mweyongere okugulawo akawunti n'okuwagira banka yammwe eyongere okubaweereza obulungi nga bwe mwagadde. Tuyanziza nnyo Mwami Nsibambi ow'Engonge. Akadde tekatusobozeseza kubeera nti tusukawo wano, wabula ku Lwokutaano olujja tujja komawo ne Centenary Bank eno twongere okumanya ebintu ebyenjawulo. Oba oliawo n'ekyo ky'otasobodde kubeera nga okinyonyoka bulungi, osobola okugenda ewali ba set agent akuli okumpi, babatendeka bulungi bamanyi ebisinga, oba n'ogenda ku ttabi lya bank erikuli okumpi ne bongera okuyisamu ekyo ky'otasobodde kubeera nga okitegeera bulungi. Osobola n'ogenda ku mitimbagano ku Facebook, Twitter n'oteekayo ekibuuzo kyo eri Centenary Bank abajja kubeera nga bakwanukula mu bwangu. Nze Robert Nestor Kayongo olwakadde tujja kusukawo wano kuwagaliza olunaku olulungi. Ayi Katonda akuuma Kabaka waffe.